Neyanza Mwami Katerega nga bogambye nze ndi wa National Unity Platform era nasalawo okwesimbawo nga MP wa Mityana North era ba Mityana North sinava kumulamwa nze MP addako ow'ekitundu ekyo kya Mityana North kuba abantu be batandika okunsaba olw'emirimu gye nali nkola abantu bajjanga bansaba Bishop jangu wesimbewo Bishop jangu tutaase bwe nawulira okukaba kw'abantu nensalawo nengamba ngenda kujja nesimbewo. Engabanya kaadi eno yali etya? Yalimu obwenkanya, yalimu okwekubiira, yalimu okugulirira, enteekateeka ali etya mukulaba okukwo? Enteekateeka mu ntambula nga tutandika enteekateeka twagirabanga ya bwerufu nga ffenna etuwa omukisa ogw'okubanga buli muntu bamuvetinga ffenna ne batuvetinga naye ekizibu ekyabaawo bwe butatuwa results kutubuulira nti wano wafunye bwe wati oba wano wafunye bwe wati kubanga ate ne bwekuba ku ssomero nga omwana omusindise ku ssomero baga nti wano social studies yafunye 3 wano okubala n'afuna 2 wano science n'afuna 5 ewamwe tebyalabika tewaliwo kintu kyonna kifaanana bwe kityo kakati nze kaadi natandika kuzeekengera nga bagabye za local government bwe bagaba kaadi za local government ewaffe waliwo abantu bangi bakansalazi n'abaali ab'amagombolola nga bali nange mu kampu yange bwe baafuna kaadi ne bafulumya kaadi ne bakomawo nga bafunye kaadi wayitawo ebbanga ttono ate ono omusomesa gwe bawadde kaadi n'agenda n'asisinkana muganda we Kanaabi ne bagenda ne basangulako abantu bali bonna abaali bafunye kaadi lisi egenda okuddamu okufuluma nga babadde bafunye kaadi abali mu kampu yange tebalina kaadi nga baga nti abo babadde ba Bishop tetubawadde kaadi ne tugezaako okukola petitions twakola petitions ne batuze eno ne batuze eri paka okwewandiisa lekwakola ki lekwaggwa kakati ekintu ekyo nentandika okwekengera kati mba ndi awo ku kitebe omuvubuka omu najja naŋŋamba ndi Bishop ebbanga lyonna tubadde tumanyi nti gwe okulembedde Mityana North era nga abantu bonna bagamba Bishop oyo yagenda ofuna kaadi ya Mityana North naye mu nnaku nga 2 bagambye mbu baddamu ground check ate ne bagamba mbu ate gwe toyina ne bakansala n'olwekyo kaadi erabika togenda kujja gwe walina okulonda bakansala gwe walina okubalonda kubanga tutandike ntya gwagabanga kaadi za bakansala andi kati ekyaliwo nti abakansala bafuna kaadi ate bamala okufuna kaadi ne bagenda bazikola ki ne bazisazaamu naye nga bo balina akakodyo kaabwe nensi yagala okwebuuza anti gwe contribution yo kuba ne bakansala yali luddawa walina kubavujjirira walina kuba kuyegera yes anti kakati waliwo omwami gwe nesimbye naye ye yali amanyi bulungi nti ono kansala tampagira nono tampagira noli tampagira nono wegombolola bano bonna bawagira Bishop kati ye kasita yalaba nga bafunye kaadi nadduka n'agenda ku kitebe n'akwatagana ne gwe bawadde okulira akakiiko bamuyita Mwami Kanaabi n'akwatagana ne Mwami Kanaabi ne basangulako bano ne batekawo bakansala abalala kati lisiti egenda okuddamu okufuluma nga bakansala bano babadde wagira Bishop n'abamagombolola babajjeeko so ye nga balina ekigendererwa kyabwe ekigenda okugamba nti Bishop tali ku ground kuba teyafunye ne bakansala kakati ono yali ku ground era yafunye baki bakansala kati awe nalabira obutali bwenkanya obwo nengezaako okubwogerako newatabaawo nsonga kati nagenza okulaba nga nange kaadi evuddeyo nga nange baga Bishop tofunye kaadi kati abantu nga ye bansaba okuva mu ntandikwa ne baga kibiina si kyekyakusaba ffe twakusaba kati abantu basiiba wange nze mbeekwese eno mu kibuga naye bagambye ku Sunday tukimanyi by all means Bishop agenda kubeerawo ku Sunday bagambye era mukyala wange bamugambye ffe ku Sunday tugenda kusiiba wano
bishop oba ayagala oba tayagala si ye yasalawo genda okwesimbawo ffe twamusaba ate ekibiina si kyekyamusaba ffe twamusaba ffe tumwagala mu kalulu. Okay, bishop nga natera ogenda okumulamu katono bw'otandika okutunuulira engabanya ya kaadi zino either mu NRM oba NUP, engabanya ya kaadi enafu y'ebibiina oba ebyongera amaanyi? Engabanya ya kaadi eno bw'ogitunuulira egenze enafu y'ebibiina kubanga mulimu abantu boolaba nti bankizo nga tebafunye kaadi. Kakati abantu abo bagenda kumaliriza nga baze independent. Ate bwe bajja independent kati nga mu constitution yaffe ya National Unity Platform kasita osalawo n'ogamba nizigenda kujja independent ku muntu gwe bawadde kaadi, you cease to be a member of that party. Kakati kitegeeza nze olwaleero mbadde mu NUP, mpereze NUP era njagala NUP. Naye olw'okubanga abantu bansabye okugenda okwesimbawo kasita naamala okwesimbawo weppa ngenda kusizinga okubeera member wa party. Bwe ndiba njagala okuddayo nziddamu nensaba busabi. Oba oli waddembe n'okuyingira ekibiina ekirala. Kakati awo oli waddembe n'okugenda ate mu kibiina ekirala bw'oba nga tozzeeyo mu kiri. So engabanya bw'eneeba nga tebagitunuulidde n'obwenkanya ng'amazima n'obwenkanya tebiriiwo bigenda kunafunya ebibiina kyekiri mu NRM kyekiri mu bibiina ebirala kyekiri mu NUP. Okay, tulengera webale